naye nga jjukira nti information gye nkuleetedde y'ey'omwana mulenzi wa Dr. Jose Chameleone nga bamugulidde ebyuma ebimu eby'omu studio muganda wange eby'ebbeeyi nga kuliko ne microphone wali wonna muganda wange gwe alaba Gemini nti ugenda ozogiraba kakati wali Jose Chameleone atulaze n'atugamba nti no ebintu bino gift eno gye bamuwadde ebalirirwamu wali obukadde 37 emitwalo 2 nezigwamu awo muganda wange gwe alaba Gemini nti ugi guno nno gwe mukisa Jose Chameleone gwalina muganda wange gwe alaba Gemini nti ugi kakati bwe kitambudde muganda wange ngenda kubeera nga nkolekera akatambi kano naawe okirabireko nga bwe kibadde wali wonna goyinzemu kweze wali wonna nga w'omutegeera bulungi Dr. Jose Chameleone muganda wange kansuke nkuweko akatambi kano ate mmale nkomewo. Yeah, beautiful morning. Beautiful morning, sorry. Beautiful morning with my brother Yasin. Dr. Jose Chameleone in Uganda. African Decent Festival. Yeah. Thank you so much. There's a special gift that he got for me. The new man. Yes. Yeah. Angami njugene gwanga. I will do that, brother. Yes. I will do that. I'll speak with you. Represent. Nenga wewe linyugera msajja wa Kabi. I want to receive this with a lot of honor. Dr. Jose. Now, let the music speak out. Yes. You know, Yasin. Barakallahu fikum. Amina. Yo, good morning. Barakallah. Good morning.